وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، أيها الإخوة، وأيتها الأخوات، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل دوما، فاتقوا الله حيثما كنتم وأينما كنتم وفيما كنتم. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عز وجل في أقوالكم، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amatenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala, nanyini buyinza nanyini busobozi, twogere ntakera nti amatenda amajivu gage Allahu azza wa jalla yaf'alu ma yasha ala man yasha wa kayfa yasha wa fima yasha. Allah akola kyaba yagadde, kwoyo gwabeera yagadde, ne mu ngeri gyayagadde, n'ekyo kyonna kyayagadde omukolako Allah. Bw'agamba kibe nti ofe, oteekeddwa okufa. Bw'agamba kibe ozaalibwe, ng'ozaalibwa. Bw'agamba kibe ogaggawale, teri ayinza kugaana. Bw'agamba kibe nti oyavuwale, teri ayinza kugaggawaza. Lwaki? Kubanga Allahu azza wa jalla yaf'alu ma yasha, akola byabeera yagadde, ate mu ngeri gy'ayagadde, ne kwoyo gwabeera yagadde bikolako. Kyetugamba nti feba akyayagadde olwaleero, tomanyi wandiba bw'oyitamu, wandiba bw'owangala nabo, wandiba gy'osiiba baagala ofe, naye Allah akyayagala obeere mulamu. Tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Lwaki? Amatenda amajjuvu gage, nannyini buyinza, nannyini busobozi akyatuwadde obulamu. Kyabbeeyi kiki omanye kisinga obulamu ebbeeyi? Kiki? Baana, sente, nnimiro, nte, kiki omanyi nga kisinga obulamu ebbeeyi? Allah bw'akuwa obulamu aba akuwadde kapito. Tukyogera ntakira nti Allah bw'akuwa obulamu aba akuwadde kapito. Kapito agenda okukola ki? Either agenda kuba nti akuyingiza jjana, oba kapito akuyingiza omuliro. Tumusaba Allah azza wa jalla tasumulu ya Rabbi. Allah bakyawadde obulamu kuva ku wiiki ewedde. Baddu ba Allah balungi abakkiriza, abantu bangi bagenze. Tumenye oba tubalekeyo bangi. Mu banene abagamba nti banene bagenze, mu batono bagenze. Abaana Allah batutte, abagezi Allah batutte, atutte buli kika ky'abantu abamanyi, nabo Allah batwala azza wa jalla. Kitegeeza nti gwe akyakuwadde obulamu weesiimye, ne Allah akuwadde obulamu, eyo kapito ogenda kukola ki? Omuntu alina obuufu obuli bubiri. Obuufu obusooka kwe kuba nti okola by'ogenda okulekawo mu nsi nga bikuyamba mu ntaana. Obuufu obwokubiri ogenda biraka ku nsi naye nga buli abikola ofuna emisango mu ntaana. Allah obulamu bwakuwadde obukozeemu ki? Musaba Allah azza wa jalla asobola okusasira n'emirembe eri owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ebitiibwa balungi, ekyo ekigambo ky'olunaku lw'ejjuma tekimanyikiddwa buli lunaku. Usiikum wa iyaya bitaqwa Allahi azza wa jalla. Lwaki kino ekigambo kya buli lunaku olwajjuma? Kubanga ekituleeta mu jjuma kwejjukanya, si kusoma. Nzani masikini nzo kugamba ebipya byotawulirangako, tekisoboka. Byonna bye twogera obeera obimanyi, naye kwejjukanya. Mu kaide gamba etya, wa aya egamba etya? Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Fadhakkir, bajjukize gwe bujjukiza. Allah yagamba owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti wama alayka illa albalagh. Gwe kikwatako kimu batuuseeko message. Obagambe nti Allah bagambye bwati, naffe tujja kwejjukanya kitugamba nti udhakkirukum bitaqwa Allahi azza wa jalla. Mbajjukiza masikini nga nange ndejjukiza okutya Allah mutufu bw'okumutya. Mu busobozi bw'olina, mu mbeera z'olimu,
mu buli kyoli mukola fattaqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tagerera kubanga simanyirwe ngenda tomanyirwe ogenda nite Allah tagerera nova mbulamu bwensi nga tuli mbantu abasiraamu abannamaddala si abasiraamu siraamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tovanga mbulamu bwensi okujjako ng'oli musiraamu wannamaddala. Si bali ba aslamna tusiraamu senenge emitima gikyali abasiraamu abannamaddala. Tova mbulamu bwensi okujjako ng'oli musiraamu owaddala. Nga nabo boogamba nti omusajja oyo mugagga ebyaddala, omusajja oyo mugezi ebyaddala, naye ggwe oli musiraamu byaddala. Te Allah woli, te Allah mbigambo byo. Waqulu qawlan sadida, oyogere ebigambo ebirungi. Te Allah azza wa jalla mu byambalo, wa libaasu taqwa dhalika khairu, ekyambalo ky'okutya Allah kyekisinga ebbeeyi. Wa libaasu taqwa, te Allah mu bikolwa byo, waf'alul khair, okolenga birungi. Byonna birimu kutya Allah mu bigambo, mu byambalo ne mu bikolwa. Buli omu yamanyi kyabeera ali. Wattaqwa haahuna, okutya Allah azza wa jalla kuli wano. Allah yamanyi ekiriwo, yamanyi onaagamba bw'ati, yomanyi onalowooza bw'ati, naye kino kiraamo kya buli jjuma. Era ejjuma nze ntuluga abasiraamu abalungi ne bwe ŋŋenda ku kyalo mayiro mmeka ne mbaga nti abaaye mutye Allah, kimala. Ejjuma ebeera ewedde, kubanga omuntu amalako wiiki oba oli awo ng'ontalinnyeewo, amalako omwezi wallahu a'lam, Allah yasobola okumanya ng'ontalinnyeewo, n'amalako omwaka ng'alinze Idi. Bagenda mugamba ddi nti Allah, naye bw'ajja mu muzikiti namuga nti owaaye tyani Allah. Tutera okubuuza ekibuuzo, lwaki Allah tumutya? Kulw'okubanga situmusobola. Nze nammwe n'abalungi bonna n'abanene bonna Allah situmusobola. Ate yenna g'otasobola omuwanga ekitiibwa kye, yenna g'otasobola omutyanga. Tya Allah azza wa jalla kubanga tomusobola mu mbeera ze. Allah azza wa jalla buli mbeera zaalimu ziba mbeera ndala. Yas'aluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'an. Allah azza wa jalla buli ddakiika eyitawo abeera mu mbeera ndala. Nawe mutye, tumanyi kyakutaddemu olwaleero, ekawungeezi ogenda kubeera otya, enkya ogenda kubeera otya, ogenda kweyisa otya. Baddu ba Allah balungi, bwe tumala ensonga eyo twejjukanyaamu katini nnyo. Nga tugenda tuze kwejjukanyaamu, nsomye essuula nnamba nga ntandika. Bismillahi rahmani rahim. Wal asr. Allah azza wa jalla ganti ndayidde omulembe. Innal insana lafi khusr. Omuntu agenda mu kubonaabona kufaafagana. Sagala kuyingira nnyo munda kubanga nawe nyaga tugende tutasimbula twejjukanye insha Allah ta'ala. Illa alladhina amanu, okujjako abo abakkiriza. Ekibuuzo kye kino, oli mukkiriza oba nedda? Abakkiriza bakola ki? Wa amilu salihat, bakola emirimu emirungi. Ekiddako watawasaw bil haqqi, beeramira ku kigambo eky'amazima, beeramira kukola emirimu emirungi, beeramira ku kigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Watawasaw bis sabr, beeramira obugumiikiriza. Njagalamu ki maskini olwaleero? Njagala tutambulire ku nsonga egamba bwe kibanga abakkiriza bakola n'emirimu emirungi beeramira. Eno aya wakitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama teyagireka. Abaffe omubaka yalaama, yalaamira abantu bonna, n'alaamira abasahaba, n'abaawulamu oluusi n'alaamira abasenguse nabo, oluusi n'alaamira abasanze e Madiina, naye ng'alaama. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama alina ebiraamo bingi tituza bimalayo, kubanga Allah agambye nti watawasaw bil haqqi, beeramira ku mazima amakulu, beeramira ku buli kyonna Allah kyayagala ekirungi, beeramira okunywerera ku kigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Omubaka yalaama bannaayi. Njagala kujjayo mu biraamo bingi, njagala tujjayo hadithi emu ng'erimu okulaama kw'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'alambirayo sahaba. Newankubadde basahaba baali bangi, naye ku luno twagala kulaba sahaba gwe yalaamira. Nazzi kuno nga bwe tuli eno ndalage bagamba nti nazzi kuno babuulirira omwana waabwe nga naawe w'omunaku ssaayo amaki amatu.
bw'abanga yalamira Abu Huraira radiyallahu anhu kitegeeza buli ayagala ejjana atunuulire. Kino mbaka yakikolanga sallallahu alayhi wasallam. Najja nagaa nti abaayi mwagala okulaba ku muntu w'ejjana nti mukole bye ŋŋambye oyo agenza okukola. Abadde abigambo oli naye bw'avaawo namugaa nti ayagala ejjana waali nti kola ebyo. Na wano oluusi yalambanga ng'abuuziddwa ebibuuzo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nagaa nti ya Rasulallah mbuuliraayo ekigambo kimu naamiraayo nga mpufu bwe nkikola ekyo ngenda kuyingira ejjana. N'amugamba nti olulimi lwo ebbanga lunaamala nga luliko okutoba lutobye okwogera ku Allah azza wa jalla dhikirullah ma zaala lisaanaka ratban bidhikirillah. Olulimi lwo bwe lunaawangaala nga lwogera nnyo ku Allah azza wa jalla gw'omaze osobola okugamba subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illa allah muhammadu rasulullah nga tebyo naabikola ebyo omaze oyo n'agenda amutadde omulajaga nti ya rasulallah awusini mbayo ekigambo kimu mu busiraamu nkyekwateko nga bwe nkyekwateko mbeera mmaze. Namugamba nti la takdhab oyo naye mulala tonyiiganga musiraamu oyagala jjana nti tokolanga ki. Basiraamu obunyiivu butuusiza luddawa eri emikwano eri abasiraamu bannaffe eri ab'enganda zaffe eri ab'ekyalo bannaffe obunyiivu nga teyonamunyiigira ne salaamu n'ogijjako ate ng'osiiba osaala osaddaaka naye nga bikoma mu bbanga. Lwaki? Olina gwe wanyiigira. Olaba amuga nti la takdhab anga nti ya Rasulallah nakusabye kunnaamira njagala ekyo. Sahaba alinze awulire ebigambo nga mutwalo mulamba nga biraamo biva eri mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam anga nti la takdhab ogwakubiri. N'amuddira ogwokusatu nanga nti ya Rasulallah njagala kunnaamira anga nti la takdhab tonyiiganga. Ekyo kiraamu. Oyo n'amuta n'agenda. Omulala najja amubuuza ddiini tuli ku biraamo bya mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omulala najja n'amubuuza nti ya Rasulallah ma ddiini njagala onnaamira eddiini gye nina okubeeramu. Ddiini kye ki? Aga nti addiinu husnul khuluq ekiyitibwa eddiini mpisa nnungi. Ddiini kye ki? Mpisa nnungi kubanga la diina liman la khuluqa lah. Tewali ddiini ku muntu nga talina mpisa. N'amwetoloola ka ya Rasulallah eddiini ogamba eddiini kye ki? Aga nti eddiini mpisa nnungi. Amulamira nange mbalamira nga mpita bigambo by'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati njagala tugendeku oluusi ng'omubaka alaama tuli mu nnaku zino 10 zimanyikiddwa. Bwe yali mu hajjatul wida hijja gye yakola emu eyo era omulundi ogusembayo yagamba nti abaaye inna dimaakum mbalamira omusaayi gwammwe n'emmaali zammwe biri haramu. Nga tegeeza ki? Okuyiwa omusaayi mmwe ne mweyira notta munno haramu. Okulya emmaali ya munno haramu kiraamu. N'amala lumu n'agamba sahaba bye yava nabo e Makka n'agamba nti ya ma'ashara almuhajirin abaaye mmwe abaava e Makka ne mugenda e Madiina khisaalun khams mbagamba ebintu 5 inibtulitum bihin bwe binaba Allah abireese ne bibagwako bwe pa wa a'udhu billahi an tudrikuhun saba Allah batase bigane bagwako. Mbalamira ebintu 5 naye singa binaabagwako ninsaba Allah alhamdulillah. Basahaba tebabirabako ebyo abalamira n'amanyira ekisooka ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna ekyokutaano. Kati wano lumu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngenda mu kiraamo kyaffe ekyaleero mu biramu by'omubaka ebingi nga bawulidde buli kiraamo kyowulidde kutuba namba musomo mulamba naye ngenda mu kyaleero kubanga tuli mu nnaku ez'okuyitiriza ennyo okukola emirimu emirungi. Naye oba oli awo abaddu ba Allah tebamanyi emirimu mirungi kisoboka. Munakuza kati yagala nkole ki? Nga taata wamukubidde ku simu n'omubuuzaako ti aa omaze ebbanga ki? Ennaku 4. Ogwo mubi wa mulungi? Mulungi. Lwaki tiwamukubidde? Neibawo wamuwadde ku kyewafunye nti aa bw'omuwa mulimu mubi wa mulungi? Mulungi. Hadithi yagamba etya al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah. Omulimu gwonna omulungi gw'okola mu bino ebiseera ahabbu ila Allah, Allah gwasinga okwagala. Kyenvudde njayo ekiraamo kino ekyaleero yali awo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam
sahaba yitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu atunyumiza mu hadith n'agamba nti ombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam qal yagamba nti man ya'khudhu minni khamsa khisal ani mummwe alimba sahaba be ani anzijako ebitendo bitano ani anzijako ebiramo bimeka bitano faya'mal bihin agenda abikolereko au yuallimuhunna man ya'mal bihin oba agenda abiyigiriza omuntu anabikolerako. Kigambibwa basahaba bonna baali awo nga batudde naye engeri omubaka gye yabuuzaamu sallallahu alayhi wasallama naga nti ani anzijako ebintu bitano ebiraamo bitano agenda abikolereko oba si ekyo agenda abiyigiriza omuntu yenna abikolereko. Basahaba bawulira mu condition y'obikolerako buli omu n'atya omubaka ogamba nti nja bikolerako tojja kukola buli omu n'asirika waali naga nti kale oba agenda abiyigiriza omuntu abikolereko omuntu gwe bategeeza number 1 bantu bo mukyalawo baana bo famire yo mikwano gyo ab'okukyalo kyo ab'eggwanga lyo kale genda obibayigirize ya'mal bihinna bagende babikolereko kubanga biraamo okuva edda nedda teri kiraamo kizanyirwako. Omwana abeeramu afujje eri taata we nga mulamu naye bw'awandiika nti gwe tolinnya ku ntaana yange tagirinnyako kubanga kiraamo. Nawana omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abuuza basahaba bonna ne basirika. Qala Abu Huraira radiyallahu anhu, Abu Huraira atunyumiza sahaba ono ayitibwa Abdurrahman bunu Sakhari ad-Dawsi yawanga n'omubaka emyaka egi 3 naye n'amuggyako buli kika kyayirimu era yasinga okwogerwako mu nsi yonna n'okusinga basahaba amanyikiddwa abana. Abu Huraira yayogerwako buli wonna oboogera hadith yasinga hadith nyingi ku myaka 3 yamana omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ate nga ali myaka gya bukulu kubanga kigambibwa nti yalina oluusi yeerabira irimu ng'afuna nyingi ne yeerabira omubaka n'amusabira. Qala Abu Huraira tugambe nti mu kaseera kano Abu Huraira n'amira pino faqultu ana ya Rasulallah nagamba nti nze ya Rasulallah binnaamire bimeka bitano binnaamire ngenda kubikolerako era mbiyigirize n'abalala babikolereko. Aga nti fa akhadha biyadi washitibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa akhadha biyadi nankwatako mukono eyo sayini yakubuulirira omuntu gw'obuulirira obako n'engeri gy'omuza ku bbali gy'omuwumbawumba oluusi mukutte ku mukono ne mutambula byali bingi n'omubaka yabikolanga lumu era nga twogera mu biraamu. Sahaba gwe yagamba nti ihfadhillaha yahfadhuka wekuume Allah ne Allah kuume baali batambulanga yamuli mu mugongo sahaba ono akyali mwana muto naga nti wekuume Allah we. Abu Huraira radiyallahu anhu atunyumiza tugamba nti fa akhadha biyadi nankwata ku mikono fa'addahunna natandika obbibala ebiraamu bitano nsaba Allah gasse nabyo bonaabanga obitegedde olwaleero. Fa'addahunna nabimbalira bitano waqal nangamba nga nambira naga nti ittaqil maharima takun a'bada nnas. Abu Huraira ittaqil maharima takun a'bada nnas weewale byonna Allah bye yakugaana gwagenda okusinga abantu okusinza Allah. Buli anoonya okuba ku level yewaggulu mu kusinza Allah weewale byonna Allah bye yakugaana. Tuyimiridde tutya basirambadde ba Allah balungi bakadde bange abalungi tuyimiridde tutya ku Allah bye yatugaana. Tuli ku ngombe gamba nti kama mbaya ni mbaya ekijja kijje Allah naye alaba banakola kiye buli omu ali ku sayini eyo Allah byaganye kwe tulumba kati bakuyita kulumba mu Kampala bakuyita kujoga buli Allah kiyagaana buli agenda kikolaga nti ngenze kujogamu olagenda kunywa ku mwenge olagenda kulaya olagenda kubba agenda kujoga amagati ittaqil maharima weewale Allah bye yakugaana takun a'bada nnas gwagenda okusinza abantu okusinga amakulu ye gwagenda okusinza Allah mu butuufu bw'okumusinza ddi. Abamanyi baanonyeza kigambo kino ittaqil maharima. Maharima si bya bintu ebiri haramu byokka kubanga abantu babika bibiri waliwo omuntu nga yetakola haramu naye nga ne Allah bye yamulagira tabikola
si mubbi tasaala. Tebaliyo. Si mwenzi tawa zaka. Tugambe amakulu biri tabikola ebiri haramu. Tanywa mwenge, tagondera bazadde. Maharima yeriwo wano. Ittakil maharima, weewala byonna Allah bye yakugaana amakulu. Bw'omala okuleka bye yaggaana ate oteekeddwa okukola bye yakulagira. Kye kituufu kyakyo. Kubanga wali omuddu nga yawanga ani asinga obubi koona agaanye okusaala ate nga tanywa mwenge. Ono agaanye okusaala ono nga tanywa mwenge. Kitegeeza nti obubi bwono omuddu aganya okuteeka mu nkola Allah byalagidde ye mu by'okusinga oli atudde wali. Kubanga Allah azza wa jalla mu kumugondera yatugamba tumugondere okusinzira ku busobozi, ate mu kulekayo naga nti mulekayo byonna bye mbagaanye. Nombaka Nabi Muhammad watu bwe yagamba sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bwe mbanga mbalagidde ensonga fa'atu minhu mastata'tum, mukoleko kye musobodde mukola. Olina kukola ky'osobodde, ate bwe mbanga mbagaanye ekintu mukireke kyonna. Kati omuddu abeerawo nga tasaala ekyateeka okusaala, tawa zaka, tasiiba, naye nga tetabba, mubi nnyo. Kubanga oteekeddwa ekyakutonza kuteeka mu nkola Allah byakulagidde. Ati amuga nti ittakil maharima, weewale nnyo ebintu Allah bye yakugaana, ate weenyigire nnyo mu kukola Allah byakulagidde okusinzira ku busobozi bw'olina. Takun a'bada nnas, ye gwe agenda okusinza Allah wo mu butuufu bw'okumusinza. Twagala okusinza Allah. Kiraamu number 1. Namugamba nti ekyokubiri, warudha bima qasama Allahu laka takun agna nnas. Siima Allah kyaggabulidde ogenda kubeera naggagga. Kufa abali masjidi wano lwaleero, mu jjuma ya leero, ani Allah gwatannawa? Ani Allah gwatannaba kuwa era nga yalina kyabanja Allah. Warudha bima qasama Allahu laka, siimaako Allah kakuwadde. Takun agna nnas, oyagala kubeera naggagga wansi eno, Allah kyakuwa kyoba osiima. Abantu beeno oluusi tumanyi okwegomba abantu b'e Kampala be tutamanyi kye bali. Nga maama beesiimye, bavuga motoka, basula mu tteyiro, bakola ki, beesiimye tebannaba kwesiima, basula batunula. Lwaki? Nabo tebannaba kumatira na Allah kyabawadde. Alina KDM ayagala yakubiri. Ow'emmotoka kati kyasaba mmotoka, baddu Allah tuyine fujja ku Allah waffe. Osooka n'omusaba entambula, nomana omusaba mmodo. Omusaba entambula nakuwa piki, nomana omuganda kati njagala ate kati TVS 6, kati njagala ate eno bokisa. Ogenda okulaba ng'omuddu avudde mu kyalina okusaba Allah we olw'obutasiima. Aga nti irudha bima qasama Allahu laka, siima Allah byakuwadde. Amakulu Allah buli kyakuwa beera musiimu. Takun agna nnas, ye gwe agenda okubeera naggagga w'ensi eno. Naye bw'onaagaana okusiima, bw'onaaba oli mu kulya muwogo beera musiimu, ajja kuwoomera. Bw'onaaba olya muceere baguyita kitalo, ng'oli mu kulya kitalo Allah amukuwadde, gamba nti alhamdulillah. Kubanga wali yeetaaga okulya ate, ye nga ayagala kulya mugaati guli kasasiro. Ye nga mbyanoonya anoonya kyakulya, biri bibiri byawukana. Okunoonya ekyokulya n'okunoonya ekika ky'ekyokulya, kikyonoonya musiraamu mu nsi muno. Okunoonya entambula n'ekika ky'entambula byawukana. Dema kubeera wafujjo ku Allah. Nomuga nti Allah mpe entambula nakuwa emmotoka enkadde, nomuga nti njagala eri 222. Eno gyakuwadde, wamusaba ki? Irudha bima qasama Allahu laka, siima Allah kyakuwadde. Takun agna nnas, ogenda kubeera naggagga. B'olengera ng'abagagga baavu, lwaki? Si basiima. Kiraamu. Ani alaama? Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alamirani as-sahabiyi al-jalil ayitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu. Amulamira ki? Amuga nti nkwegayiridde buli Allah kyakuwa gamba nti alhamdulillah. Buli mbeera Allah zakusaba gamba nti alhamdulillah. Abaana bayinza okutula wansi ne batasoma, alhamdulillah. Okoze ky'olina okukola kyonna basome ne tebasomye. Oyinza obbazaala ng'oyagala balenzi n'akuwa bawala, oyagala bawala n'akuwa balenzi, alhamdulillah. Irudha bima qasama Allahu laka takun agna nnas. Omu omutontomi mbogera ebigambo eby'enkizo
yali ayogera ku kigambo okusiima Allah azza wa jalla n'agamba nti wagina nufuusu huwa alkafaafu fa in abati fajamiu ma fi lardi la yakfiha. Allah wakuwogagawala omutima guno gwenkoonako guno nobeera musiimu ku Allah kyakuwadde huwa alkafaafu kyekimala. Fa in abati singa omutima gugaana ogaggawala fajamiu ma fi lardi la yakfiha, byonna ebiri mu nsi tebigenda kukumala. Munoonyereze abasinga okutta abaana abato baana abayina ebizimbe nga biyimiriddewo ate yatemula omwana wa gundi mbwayongere ku ssente. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lwaki? Simu ayina milioni 3 yagenda mu liba ya milioni 10 mbwagiyeyo konteina mbwagenda awerere omwana. Ayina milioni 3 zize omusanga mu liba ya milioni 10. Lwaki? Simu. Allah gwawadde yali mu kuloopa kati Allah tumulopa bulopi. Ennaku zino Allah kyankoze nze Allah kyankola ennaku zino akoze eki? Irda bima qasama Allahu laka. Bwakusiimira bulwadde gamba nti alhamdulillah. Takun agna nnas, ojja kubeera naggagga naye bw'onaagaana okugumya omutima guno n'osiima toyina kigenda kukuwoomera. Osanga omuddu ng'eggaali gy'ayina musanyufu nnyo n'omwegobaga nti abasajja balina emirembe naye nga gw'olina mmotoka ye alina ggaali. Naye nti abasajja abo beesiimye ali emmere n'agimalawo, gwe emmere olyako ejjiiko 2 emu 2 n'ogirekawo ya mitwalo 10 olyako ejjiiko 2 naye ye alya n'asaba n'endala nagati alhamdulillah Mungu ampadde emmere olwaleero. Buli omu kyalimu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba sahaba yagamba nti ekyakubiri. Ekyokusatu n'amugamba nti wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Bino biramu oba tomanyiyo emirimu mirungi mu zino nnaku 10 bino byenkusaba owulirize. Wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Genda olongoose eri neighbour ogenda kubeera mukkiriza. Njagala kuzzayo kati nimabega. Buli mubaka kyalaama akuwaliza asizaakyo. Okitegedde ekyo? Yesu n'amugamba nti kola ki? Oba oyagala okubeera ku toopu y'okusinza Allah wo weewale haramu. N'amuwa ansa. Ekyokubiri oyagala okubeera omugaggafu gayogerwako mu nsi yonna bayinza obutakwogerako. Siima Allah kyakoze ki? Kyakuwadde. Ekyokusatu wa ahsin ila jarika, longoosa eri neighbour omuliraano. Bwezito bwe zaali enjogera z'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Era agamba nti Jibuliru alaihi salam yannaamira omuliraano nengenda ku levo nti bagwandinsikira. Manye omuntu wakusikirira si byangu. Allah azza wa jalla agamba nti wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah minal mu'minin. Allah agamba nti ab'eŋŋanda be number 1 mu kusika. Naye Jibuliru yajjanga eri omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuliraano. Basiraamu ensi yonna okufa, ekyalo kyonna okufa, famire yonna okufa, kwonoona akuliraanye. Obukkiriza bwo babupimira kwono akuliraanye neighbour. Ensi Kampala yonna ne bwegamba nti oli musajja mulungi naye balagamba nti abalimba, nga bituufu aba abalimba. Okubeera omukkirizo wannamaddala si bigambo byange masikini zayogera. Amugamba nti wa ahsin ila jarika, kino kyakusatu. Wa ahsin ila jarika, longoosa eri neighbour wo takun mu'mina, oweebukkiriza. Buuza ekibuuzo nange mbuuza omutima gwange, neighbour akaaba oba aseka? Era ki ekimukaabya? Bwakulengera ng'otambula kujja gy'oli oba akudduka? Abalala bafunyeemu ku ssente Allah bawadde alhamdulillah. Allah zibakuumire azitukuumizigane kubeera bikemo. Abantu Allah bawadde ku ssente ne bw'aba agenda kuzimba mu Kampala oba Masaka oba Mbalala oba wano Ndalage ng'asiba ekisaaka nti omuddumo gwa Kazambi agutunza wa neighbour. Mukoka atunula wa neighbour. Ente zirya mu nnimiro ya neighbour. Embuzi zisibira wa neighbour. Buli kimu kyonna kiggwera wa neighbour wali.
Ninga ne waba ina kyasaze tamuwa. Ne bwafumba nva tamuwa. Ne waba ne sukali kilo 10 mu nyumba tamuwa dekota. Angantu ahsin Abu Huraira nkulamira. Longoosa eri neighbor takun mu'mina. Obukkiriza abo si bigambo nze zikiriza Allah wange mutegedde obukkiriza abo mbwenu hadithi mu kine kiramo ombaka abuteka ku neighbor. Neighbor babeka bisatu batumaliriza kutuba fesoka. Neighbor babeka bisatu. Neighbor asoka ayizo kubanga neighbor talina kirala kibagatta okujjako kuba nti mulirwano awo. Tewali kibagatta kirala ekyabagatta nti wazimba wano nazimba wali yakuliraanye. Bw'okuba omulanga yasooka n'engombo nazo gye ziri. Onagaze saagala kumanya nakuwa abantu. Wakuwa abantu n'okubeeramu ne neighbor wo. Awulira omulango ogusooka. Ewava engombe egamba nti twala toyisa mu kiryo kyange. Kasita emitima emibi gyeyongera obungi ku bannaffe. Awulira okuba eminaga nti ekyalo kifadde. Neighbor. Omulyango ogusooka akuliraanye buliraanyi. Si wa ddiini yo, si wa kika kyo, si muganda wo. Naye neighbor wo. Tetwagala kujjawo bintu byakusosologa nti kasita si musiraamu. Ani yakugamba? Kabeere nga si musiraamu naye yafuna ekitiibwa kya neighbor. Oyo gw'oliraanye tewayagala muliraana. Naye teyagala omuliraane. Mwalabirawo nga Allah abagasse. Ng'ozimbye wano azimbye wali. Ate omuliraano solution esooka si yagudduka yakulongosa gye guli. Yagumiikiriza. Yakulama nti okola buli kimu kyonna neighbor wasigale nga ali bulungi. Basiramba neighbor bali batyo olwaleero. Abaana ba neighbor basobola okukaaba awo nga tebasoma nga neighbor haji wali ayina essomero. Ninga tekifaanako. Newankubadde mwawudde eddiini naye neighbor wo mulirwano awo. Muyise nga mulirwano awo. Bw'olina omumuyisa akubuvunaanyizibwako omuyisa ng'oyo akuliraanye. Bw'atyo bw'amugamba. Neighbor w'okubiri ajja kubeera neighbor wo ng'ate musiraamu munno. Ekyewuunyisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Obasinkana beeriraanye bonna baamukibula nga kino bw'okiraba. Naye tekuli abuuza munne. Oli bagambye muyise bulungi alunda n'embizi. Tasaala. Tamanyi Allah tanaawo mutegeera. Bagambye muyise bulungi nga neighbor. Ate ono mulirwanaawo naye mwenna mujja mu muzikiti. Mwenna mulina swaleezi ezitteekwa 5. Anti wa ahsini ila jarika. Abu Huraira longoosa eri neighbor wo takun mu'mina. Ogenda kubeera mukkiriza. Noonya obukkiriza bwo mu kiraamo kino. Neighbor w'okusatu ate oyo asinga okubeera ddala omuzibu. Osanga bajjeyo amajambiya, bajjeyo emiggo. Kiki? Omwana wa haji gundi beerizyana ne mwana wa ssenga we gundi kati batemaŋŋana. Naye nga mu neighbor we kyekisooka, musiraamu munne kyakubiri, ate wa lulyo lwe. Ebyo gyebiri. Nange banzaala mu kyalo gyebiri ng'omwana wa kojja we yazimba wali, omwana wa ssenga we n'azimba wali, nawe n'ozimba wano. Naye nga mwenna tekuli anyega munne kyebagatta mulumbe. Wabeera we yafudde nga mugenda kujeneza nga mugisaalira. Bwe muvaayo tontambaala nange sikutambaala. Amuga nti wewe kubeera mukkiriza wa ahsini ila jarika takun mu'mina. Longoosa eri neighbor wo ojja kubeera mukkiriza. Baneighbor bangi. Ono neighbor wo w'okolera oyo naye neighbor. Neighbor wo w'osula oyo neighbor. Neighbor wo ng'oli mu taxi olinnye emmotoka muva wano mugenda Masaka oyo gw'oliraanye omuyisa otya? Lwaki omuwandulira amalusu ng'ate yakuliraanye? Bw'ogenda kugwa ng'ofunye kamunguzi ogwa kwani? Kwoli oba kwono? Oyo neighbor wo. Neighbor noonya buli neighbor waali wa ahsin olongoose eri neighbor wo obeere ki? Takun mu'mina. Amuga tojja kubeera mukkiriza. Bw'atyo mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam njaga tuyite mu biramu bino ebitaano mu bufunzo obw'ekitalo naye bw'obanga obitegedde fa min Allah. Obanga bikyaganye nsaba Allah bikutegeeze. Allah saba Allah bikutegeeze walaw ba'da hin. Wadde wayisewo bbanga ki nti obukkiriza bwaffe bwonna oba obuwangazi bwaffe bwonna oba emirimu emirungi gyonna tulina okukola gitambulira mu bintu bino mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam byalamira sahaba yitibwa Abu Huraira. Kale gwe gamba nti tebyali byange nze w'emisanvu owebuka masimbi tebyali byange byali Abu Huraira. Saagala kumanya bakulinde time ejja okkize nti naawe byali bibyo
ng'emirimu kiganya okugenda mu bbanga bwe giti lwa neibawo, oganya okubako nekyofuna ku nsi n'ofanga okukkuluma lwa butasiima, oganya okuva ku haraamu n'oyingira omuliro lwa kuba nti wagaana okuva ku Allah bye yagaana. aqulu ma tasma'un wala aquluhu illa lillah fad'u allaha wa antum muqinuna bil ijaba. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi daiman wa abada. ahibbat fillah usikum wa iyaya bitaqwa Allahi azza wa jalla. abebitibwa abalungi, amatenda amajjuvu gakyaliga Allah twakayingiridde wano, tujja kuvaawo nga ga Allah, tufe nga ga Allah, abaana bo gajja kusigala ga Allah n'abazzukulu. amatenda amajjuvu ga Allah azza wa jalla akyatuwadde obulamu. tera okubuuza abasiraamu mu jjuma ga nti basiraamu okuwangaala mu jjuma eddakiika 35 buyinza bwa Allah. nalindabyeko afiira mu jjuma, nalindabyeko afiira mu jjama yaddakiika 5 baga nti tugeze okula salaamu nga haji afudde. nali mpuliddeko afiira ku wuzu. gwokyalina obulamu, okyawuliriza, okyalaba ebyengera Allah byakuwadde, olina gumu gwakutoma. faba mukyalo eno mwogo naye waliyo akayita akawogo. aba mukyalo eno kitalo waliyo alinze omukyere kitalo nga gwayita basmati. buli omu kyalimu terakkiriza Allah kyamutaddemu. tuli ku biramu by'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ku luno alamira sahaba ayitibwa Abu Huraira, amugamba nti abibala kwe yabuuza ekibuuzo nti ani gwe mbuulira ebitaano, amakulu ani gwe naamira ebintu bitaano abeere nga abikolerako. so Allah tobikolerako ya Rabbi. bitaano naye buli kimu kizitowa. nimakwadde kutuba bitambula bwe bito speed, naye buli kimu kizitowa. bwe tugamba okwogera ku kiyitibwa okusiima, abamanyi bagamba ku kigambo okusiima, bagamba okusiima. abamu ku bamanyi bagamba nti okusiima Allah azza wa jalla bwe butayombesa nteekateeka ze zonna zakkoledde. kibayita okusiima Allah kyeki? obutayombesa nteekateeka za Allah zonna zakkoledde. era bwe tunala tufunyeyo ka time nga tumaze eddakiika ntiri nnyo, ngenda kukubuulira ranks oba Allah azza wa jalla nga agaba obubonero eri al-Khalil Ibrahimu alayhi salam. mu ranka ze yamuwamu ranka y'okuba nti yatuukiriza n'ayita ebigezo. yasiima enteekateeka za Allah mbiragiro ne mu kugaana. naga nti wa Ibrahimu alladhi waffa, Ibrahimu yatuukiriza buli kyonna. mwalimu n'okusiimaani Allah we azza wa jalla. okusiima Allah kyeki? bwe butanyiigira nteekateeka za Allah zonna zakkoledde. kakibeere nga kungulu oziraba nti mbi, tomanyi biri munda. kakibeere ng'olaba nti nnungi, tomanyi biri munda. lwaki? audhu billahi minash shaitani rajim. wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. oyinza okwegomba omuntu n'ogaana okusiima ekkanzu eyo gy'olina emu, naye ng'engoye zonna zaalina 15 za riba. oyinza okwegomba omuntu abaana be nti bamazeeko diguli nga sente zonna za banka. nayogerako ekigambo nekyogera nkiddamu kyalwaleero. abaana bo obutasoma ng'osiimye Allah w'enteekateeka ze, kisinga obagendera mu banka n'ogyayo riba basomereko, bajja ggwe eddalo. oyinza okuba beweegomba ng'ebyo Allah byakutaddemu bye ebirungi gy'oli naye tomanyi. wa asa an tuhibbu shay'a, oyinza okwagala ekintu kyonna wa huwa sharrun lakum, nga wallahi kyekibi gy'oli. osobola okwekuulira kebagamba nti okwetyabira akalimu obuwuka mu butasiima. n'olaajana mu butasiima bwo neweetyabira akalimu obuwuka. kubanga ova ne ku level oga nti wano kanveewo ngende wali, nga woogenze wewali ababbi bagenda okutta n'ejjambiya, naye gwe weetuttewo. kati wano okusiima Allah kyeki? adamu tasakhut biqadaa'i llahi azza wa jalla wa qadari. obutanyiigira, obutayomba na nteekateeka za Allah kibayita okusiima. mu bufunze ebigambo bingi nnyo, naye okusiima kyeki? bwe butayombesa nteekateeka za Allah gy'oli. mu nsula, mu ndya,
mu nnyambala mu mbeera ne banno baleke babeere bo naawe obeere ggwe kyamugamba nti iridwa bima qasama Allahu laka takun agna nnas oyakubeera naggagga bajja kwebuuza naye omusajja yawangaala ate wallahi nga situmanyi bwawangaala bonna abaagala okumanya bwowangaala tebakwagala gwe siima empangaalayo ne allahu neti alhamdulillah allah kompadde keeko bwe bityo bizuulaleyo allah nti ye munnyo nti ye akuwadde amatooke enva zibuze alhamdulillah ate alina gwawadde amatooke n'omuceere n'enkoko n'ennyama oyo naye gyali ekyewuunyisa ate naye akutte kutama ennyumba tennaggwa gwe biwegomba okulaba nti allah bwabikuwa ogeraga nti alhamdulillah olina birina ku swaani ku mmeeza kwali kuliko amatooke omuceere basmati n'enkoko obumondo obuzungu byonna kulina ekyapati kweziri naye aliddeko ejiiko bbiri kubanga ennyumba tennaggwa oyakubeera nagagga mu kiramu ky'omubaka warda bima qasama Allahu laka takun agna nnas namugamba nti wa ahsini ila jarika takun mu'mina amugamba ekyokusatu kyakuna nagamba nti wa ahibba linnas ma tuhibbu takun muslima Allahu akbar wa ahibba linnas ma tuhibbu linafsika takun muslima tuli basiraamu naye tuli basiraamu nga musiraamu nno gweoyagala afe gwosigalewo ng'oniigira gweoyagala asula enjala gweoyagala bwe bajja babbi okubba gweoyagala babbe gweoyagala abaana bagala n'okusoma babe mugandawo amugamba nti Abu Huraira nkubuulira ekyokuna yagaliza abantu kiweeyagaliza olwogenda okubeera omusiraamu bizibu bimenya so Allah tugasedde ebyo yagaliza munno kiweeyagaliza olwo lwogenda okubeera omusiraamu wannamaddala bw'owulira ng'oyagala jjana ng'okuyingira jjana kuli kuva ku shiriki gamba munno nti va ku ki ku shiriki owulira jjana okyagala nti okufuna jjana ki kulekerawo shiriki va ku shiriki owulira oyagala okuba nti owona ekisobola okuba nti Allah akuwonya ki kwekwata ku Allah omugaye nti wekwate ku Allah wa ahibba linnas yagaliza abantu ma tuhibbu linafsika ekyo kyowulira nti okyagaliza omwoyo gwo takun muslima eri hadithu ogwegamye mu'mina kumulira nagambye mu'mina mukkiriza wansi nagamba muslima singa buli omu avaayo wano nayagaliza munne kyeyagaliza oba oli awo abayingira omuliro twali tukendeera naye olaba abazadde abamu agenda ku level ng'omwana we gwayagala gumwokye namukuba ebbalayi sibazikuba ebbalayi mukubye ebbalayi njagala Allah akikwateko kisirani mwana wo onyize akunyiziza naye mwana wo ate gwamuzaala ebyo webiri waliwo okusisinkana nga ayagala munne amulengere nga atambula ayavula bwavuzi nakola buli shiriki yenna ayagala alengere neighbor we balengere muganda we nga ayavula bwavuzi ekyo oyagala bw'omusanga oyavula kikusanyusa wahibba linnas ma tuhibbu linafsika takun muslima omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyafayo kino lumu yajja basahaba nafunayo omuntu amutunira olugoye nga lunyirira wali omutunira omubaka nabi Muhammad yatwalanga buli kimu sallallahu alaihi wasallam ne kolo batunyumiza kyafayo kino nti omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuwa olugoye nga lulungi n'alwambala ate ne lunyumira nnyo luyinza okuba olulungi otanyuma sibira yambala olulungi nti anyuma ziba nteekateeka za Allah n'oyambala olugoye ko n'onyuma naye kwolwo basaba bagamba nti yavaayo nga olugoye luno lwamuwadde anyiridde okukamala n'abajja mu maaso bw'ati ng'anyiridde ku lugoye lwamuwadde sahaba omu n'avaayo n'agamba nti ya Rasulallah lukunyumidde naye mbadde nsaba olumpe nange ndwambalemukko bamutunulira nga bw'omanya embeera bw'eyinza okubeera awo omubaka zanyiridde bamudde olugoye tulaba nali mbeera nnungi nnyo lwaki olumusaba ga nti saba alukole ki omubaka ga nti olwagala nti ngenda kulukuwa olwamaliza nagala nasujjamu nalukola ki nalumu olunyirira naye nyini yawulira muli nti lukoze ki lunyirira njagala kujja ku nkomerero bwajja n'alumuweeri
Nasoka sahaba oli ababuulira ensonga lwaki yalusabye omubaka. Nagamba badde njagala balunzingemu. Njagala balunzingemu. N'omubaka n'abawa hadisi. Ng'alaba abantu bonna batasokuba nti banyiize. Lwaki ono asabye olugoye olunyiridde omubaka n'agamba nti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tayinza kubeera mukkiriza okujjako nga yagaliza munne kyawulira nga naye akyagalira ddala ebya ddala. Lemagaba buli walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi. Omuntu agenda gaba obuntu tobutegeera bulungi nnyo. N'aleeta wadde kusiibulula n'aleeta ndiizi ng'alimu emisuwa 15. Wadde genda kulisa ku mukolo nga sente aziina tasobola kulisa muntu kumuwa mmere gyawule gy'ayagala. Towaayo kintu ky'owulira nti gwe tokyagala. Olwo obeera omuki? Omusiraamu. N'agamba nti wa ahibba linnaasi. Yagaliza abasiraamu banno. Yagaliza abantu banno. Musiraamu ki ky'oyagala? Asanyango nnyo. Ekyo ky'oyagala kyagalize munno. Ate ffe mulantiro gigabe ennaku ze masikini. Nega nti buli kyoyagala Allah kukolere kikolere munno. Basahaba bategeera ekintu kino nti yagaliza munno ky'oyagala Allah akikuwe. Era edduwa kano kakodyo mukagaba mukyalo eno ffe endalage. Kano kakodyo edduwa ng'owulira nti olina ky'oyagala oyagala Allah akikuwe tugambe kale tugeze nsaba Allah ampa abaana abalongoofu. Gende wa mukwano gwo mugende nsaba Allah kuwa abaana abalongoofu. Bwe tugamba nti Allah ampa abaana abalongoofu sabira mukwano gwo mugende nsaba Allah kuwa abaana abalongoofu. Malaika zigamba nti nawe Allah abakuwe. Duwa yani gy'oyagala kuzo eyiyo baya malaika. Yagaliza buli ky'oyagala Allah kikolere munno. Buli ky'oyagala kyagalize munno. Ne bannaffe tubagaliza ntaana. Bwavu. Makomera. Kufanjala. Ndwadde. Shiriki wali mubi. N'osikala musiraamu ekimujje mu busiraamu bwe munne. N'asamira. N'amalayo Uganda yonna n'agenda ne mutula ku ngo, sima mutula ku mbwa, mutula ku mmese bonna n'abamalayo. Ayagala munne asiraane. Ayagala munne abeere bubi. Amugamba nti yagaliza banno ekyo kiweeyagaliza takun muslima. Nzirage mbagamba beeno beera musiraamu owannama ddala. Va mu busiraamu obw'ekifere n'obusiraamu bulimu ekifere. Kwe kubeera eno ne mu kasiisira, kubeera eno ne mu balongo, kubeera eno ne mu nnyimbe. Beera musiraamu. Ekyo kyembule kyenjagala. Ekyokutaano tubiveeko. Ekyokutaano amugamba nti wala tukthiri ddahika fa inna kathrata ddahiki tumiitu lqalbi. Nkwewaza toyitizanga nnyo kuseka kubanga okuseka ennyo kutta omutima. Uganda eriita olwaleero biholo byonna birimu bakomediyani abawemuzi abasesa. N'asekera essaawa 3 n'avaamu nga n'amaziga akaaba kubanga bamuwemudde nnyo ebimusesa. Ankulaamira Abu Huraira. Ate kino mu sayansi ne mu byaffe ebyejjana kikola bulungi nnyo. Ne mu bya sayansi byennyini bw'oseka n'osukka w'olina okukoma era omutima gufuna obukosefu. Ogukyankalanya n'okujja ku levo yaagwo lwakuseka. N'aseka n'abwatuka n'ajjayo akatambaala n'asima aseka. Era abantu abasekaseka abo tubasana kubeera mu kifo kyonna kyonna kitwala abantu baddaabwe. Kuba ekifaananyi ng'omwana waali mu siniya 4 nga olwedde wakadde aseka ogamba otya? Omwana ono yandiba nga alimu akazoole. Mu kaseera abeera asekaseka. Okusekaseka si kirungi. Kikyankalanya obwongo. Ne bano mbaka yamugamba nti wala tukthiri ddahiki. Toyitirizanga nnyo kuseka. Fa inna kathrata ddahiki. Okusekaseka ennyo tumiitu lqalbi kitta omutima. Tumiitu lqalbi diiniyan omutima gufuna kaswa. Gufuna obukakanyavu nga tegukyagondera Allah waago. Saala abantu bonna babbinkidde mu komedi kuseka busesi. Noonye solaze munoonye komediyani asinga okubeera ow'amaanyi asaala. Lwaki tasaala? Mutima gwafa. Nasaako n'ekigambo nti gwakaluba. Abalaga nti gulinga amayinja. Nze nagamba masikini tegulinga amayinja. Allah yagamba nti tegulinga amayinja. Wa inna min alhijarati
lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, amayinja gagonda ne gavaamu n'amazzi, naye gwe gw'olina gugwo, gwe gwawulira nti olina mutima mukwalu, gugwo si jjinja. Allah yakulaga nti amayinja gagonda nago, gatuka kuleva ne gagondera Allah waago, ne gavaamu amazzi ku lwanzi, obeera ku lwanzi awo nga amazzi gavaamu, gava mu jjinja. Naye abantu basese ne baseka ne bava ku levo y'okuba nti tutegeera, tetukyategeera. Kiraamire omwana wo, kiraamire mukwano gwo, kyabadde kiraamu. Omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiraamire sahaba ayitibwa Abu Huraira, naye ekisembe ekyo kyegendereze, kikyase nnyo olwaleero. Musika n'alina essimu ng'ali mu kuseka, kubanga eriko ebisesa. Omulala ajja n'akola ebintu ne mu Qur'ani kati bagiyingiddemu ogisesezaamu. Musika n'ali mu Qur'ani nga mwaseza abantu bitwa bya Allah, mwajje komedi we mu Qur'ani, mu ddiini okusekaseka. Bayingira Zuhuri ne bajjula ku mitwalo 10 VIP 15 ng'agenze ku kintu eki kumuwemula kumusesa, ate nenkira naddayo. Era abasinga kati okusesa abantu n'okubawemula kati basinga ssente kubasaala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abo we bali kati namuga nti ekyo kyewale. Lwaki? Ojja kutta omutima gwo, tekukyagenda kusaala, tokyazuukuka kiro, tokyasobola gamba Allah yagamba kino. Lwaki? Oyitiriza okuseka. Bibadde ebiraamu mu bintu 5. Ekiraamu kino omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiraamu sahaba ayitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu. Nsaba Allah abeerenga akikutegeeza ya Rabbi, atuwe nga bwe yasaba ku ntandikwa nti njagala n'abiyiga abikolereko, era abiyigize n'omulala abikolereko. Nsaba Allah atuwe tubiyige ya Rabbi, era atuwe tubikolereko naffe, tubiyigize n'abantu abalala, kubanga ensi ne bw'ogitambulirako ng'otambuza kino ekiraamu, oboolyawo Allah atuleeterawo akalembereza. Kino kyokka ekiraamu kitambuze Masaka, Bundi Bujjo, Mbalala. Ogende kutegeeza abasiraamu nti abaaye biri bimeka? 5. Genda ku neighbor omugende nti mbutuufu biri bimeka? 5. Buli kimu ne ansa yakyo. Bwe ndiba nfunye obudde insha Allah taala ndijja n'ebirala ebitalo Nabi yaleetaga nti bamuhajiriina bino mubyewale. Bwe mubirabanga mulinde kino, obalira badde akuwa kino ng'akuwa ne ansa yaayo. Naye ali Nabi yagamba nti bwe mulabanga kino nga mulinda kino, totala kubuuza. Bw'olaba kino ng'olinda kino ogeza. Yaga nti bwe munaalengera abantu nga bonna bawemula ku maaso, bawemula ku matu, lediyo ewemula, TV ewemula, awo mulinde bwavu. Amaka tuli butya? Mulinde ki? Bwavu. Ekyo muna mukirabye nti ate kasita munaakiraba mulinde n'endwadde nga zigenda kujja nga ziri oligino, ziri piwa nnyo, tezibeerangawo. Covid wamaali atya ajidde mu buli kika buli mwaka. COVID-19 ayinaatera okuggwawo, bajja Covid 20, 21, 22 bajja kumalayo emyaka gyonna nga batuuma ndwadde linnya. Naye nga yagamba kasa abantu banayitiza obuwemu balinde endwadde ezitagenda kuwona. Ama Covid yavaawa mu bufunzo bw'ekitalo, mu buwemu bwaffe. Allah tusaasire ya Rabbi. Bwe twawemula ennyo ne twenda nnyo n'aleeta endwadde zitawona, kubanga eri twagimanyiira yasookawo AIDS, si bwe kyali? Eyo twagimanyiira, naye nze njukira bulungi emyaka egyo we yajjira ng'essuwaani n'ekikopo n'omufaliso n'ekkanzu y'omulwadde wa siriimu bw'afa babiziika nabyokya. Kati bwe kiri? Inna albalwa idha ammati khaffat. Kasita obwononefu bubuna bufuuka obwa bulijjo, ekibi bwe kibuna kifuuka ekya bulijjo. Kati genda ku ntalo gaye nti afudde siriimu, bagenda kuseka busesi siriimu naye nga naye muleera, bagenda muvuma buleera afudde siriimu. Naye nga lwogamba nti afudde siriimu nga bagala kudduka buddusi buli omu waali. Naye siriimu bwe yabuna bamukwasa n'ekyalo gye yava nti yava Laakaayi, n'abeera Kayi nabo bafudde, n'ab'e Kampala ne bafa. Allah n'aleetayo endwadde endala bagiyita Covid. Tuganye okweddako nti simumanyidde nti n'aleeta Covid, n'atwala baatutte katuulira n'endala gituulira mu matu. Naye byonna ng'omubaka yaleka abyogedde mbiraamu. Bwe mulabanga obwononefu mu matu ne ku maaso ne mu mawulire ne ku mativi, mulinde endwadde ezitawona. Omwana myaka 22 mbw alina sukaali ne puresha,
myaka 18 nti alina kansa. Mubirinde byali biramu. Togedde ku biramu by'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nebiddako Allah nga twadde obulamu n'obusobozi, naye nga ebiramu bya leero osobola obyekwatako mu nnaku zino 10 noba nga okoze omulimu Allah gwasinga okwagala mu nnaku zino 10 ng'olisi haramu n'osima Allah byakuwadde. Ekyokusatu n'oyisa bulungi omuliraano. Ekyokuna n'obeera mu bulamu bwo obw'ensi ng'oyagaliza munno ekyo ky'oyagala. N'ekyokutaano kendeeza okuseka. Abasiraamu tukendeeza okuseka. Tebaganye kuseka, naye okuseka aseka ennyo kikole ki? Tukikendeeze. Lwaki? Ogenda kuguma omutima gubeere n'okusinga ejjinja. So singa ejjinja n'okusinga ejjinja. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ومن كان لهم حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.